tugende. Nalongo Nana Namata Anet mu Afrika mubarikiwa nga ndi omu ku bavuddeyo okuvuganya ku ntebe ya omubaka omukyalo w'e Kampala. Olwaleero nkuŋŋaanyeeko ne bakulembeze bannange mu kitundu, bakulembeze bannange mu kibuga Kampala, abalwanyizi b'eddembe bannange mu kibuga Kampala, tubenga tuweereza eddoboozi ery'omwanguka, eddoboozi nga lya mirembe naye nga twetaaga okuba nti liwulirwa eri abo bekikwatako ku nsonga y'abannaffe bannayuganda bannaffe abagenda mu maaso n'okuba nti baboyeddwa, bali mu nkomyo, batulugunyizibwa mentale mu bwongo okukuggalira mu kafo toyina musango. Tusaba nga tunayingira akalulu kano mu mirembe, akalulu ke tukkiriza nti buli munnayuganda yandisaanye n'akeetabamu nga talina kweraliikirira. Tusaba bannayuganda abali mu makomera olw'ebwemage, olw'ensonga nti awagira kibiina gundi, olw'enzikiriza zaabwe mu by'obufuzi babenga bateebwa. Tuba twandisabye bakandideeti bannaffe nga Waiswa Mufumbiro, Sauda Madada, abawagizi baffe ba Edi Mutwe, Haji Obedi Lutale, Dr. Besigye n'abalala bayimbulwe bannange. Abantu mu community zaffe betutandise okwogera nabo nga betusuubira okuba nti batulonda okututeekamu obwesige tubakiikirire mu parliament oba ne ku mitendera egy'enjawulo, babuuza ebibuuzo nga akalulu kyeki, nga abaana b'eggwanga beeyongera okuwambibwa n'okujjuzibwa mu zi safe house n'amakomera, era ne babuuza nti akalulu kategeeza ki, ng'abakulemberamu opposition nga Dr. Besigye, omwami abaddewo ku lw'eddembe lya munnansi, ne munne Obedi Lutale, pozi ne munnamagye gwe baabasiba naye, bwe babeera mu nkomyo akalulu kategeeza ki? Era eri abanaatulonda n'ab'eŋŋanda zaabwe ne buli gwe kikwatako akalulu kayina makulu ki? Kyetuvudde tuvaayo mu ddoboozi nga lya mwanguka, mu ddoboozi nga lya mirembe, okusaba bekikwatako amagye, ebitongole ebikuuma eddembe nga poliisi, ebitongole eby'eddembe ly'obuntu nga Uganda Human Rights Commission, ne tusaba foreign bodies oba abagenyi foreign delegates abawangaalira mu ggwanga Uganda, ne tusaba zi embassy, American embassy, European Union nezi embassy endala, abantu betuwangaala nabo mu ggwanga lyaffe nga bayimirira ku musingi ogwa demokrasiya. Ne tusaba nti buli omu aveeyo ku nsonga y'okuyimbula abasibe abasibiddwa olw'endowooza yaabwe mu by'obufuzi amangu ddala nga tetunnayingira kalulu kano. Olunaku olwaleero tuli wano ng'abakulembeze abatwala Makindye nga tuzze okufolowinga ku order oba okusaba kwe twateeka eri gavumenti ebenge eyimbula Dr. Besigye, ebenge eyimbula Edi Mutwe, ebenge eyimbula ne Waiswa ne abasibe bonna abaasibibwa mu mbeera y'ebyobufuzi. Era twavaayo ne tuwa okusaba kwaffe eri gavumenti ebenga abayimbudde mu nnaku 7. Ne tutuusa olunaku olwaleero teriyo muntu yenna avuddeyo nga tugamba ku kiriwo oba okuta abasibe tebavuddeeyo. Era ngaffe bannamakindye abakulembeze n'abatuuze tuli wano nga tugenda kukumba, nga tugenda kumakinga mu ddembe, kubanga semateeka etuwa omukisa ogwo kubanga twekalakaasa mu ddembe, era tugenda wawinyi DOLLO okutwalayo ekiwandiiko kyaffe obanga abalamuzi abasigadde bavuddeyo nga tebaagala kubanga bawa beyiro eri Besigye, kubanga etteeka liri very clear. Omuntu yenna wamala ebbanga lyonna Besigye lyamaze mu komera sawa zino abedde alina okuba nga ateebeddwa. So tuli kugenda kwekalakaasa era tuli kusimbulira wano winyi DOLLO tulinde tuwandike, era tusaba banabekwerinda mutuleke tutambule mu ddembe, tetulina bisi, tetulina jambiya, naye tuligenda kutambula nga tusitudde ebintu ebiraga obutali bwenkanya. Tweyanziza. Nze Edison Muhawe ngatta eddoboozi lyange ku bakulembeze bannange
okwogerera waggulu n'eddoboozi erya waggulu eriragira gavumenti twabawe ennaku 7 nga tubagamba omukulembeze waffe owa PFF Dr. KIIZA Besigye ne OBEDI LUTALE n'abasiba abalala nga bamufumbiro ne ba Edi Mutwe bonna bateebwe. Tuzze olwaleero twagala twala era nga tulagira Chief Justice OWINY DOLLO olwaleero tujja mu ofiisi yo tujja kujja olw'ensonga Bannayuganda bannaffe mubasibidde bwemage nga tebalina kye baakola. Free Besigye! Free Besigye! Free